الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد bakadde baffe mwenna ab'ekitiibwa abatula bano ku Salam TV yaffe esinga okuba ennungi enganzi era ekoze omulimu munene nnyo okulanga esomesa obusiraamu wano mu ggwanga Uganda n'okwetooloola amawanga gonna n'okutwalira wamu mu nsi yonna mbalamusa n'ekiramusa esinga okuba ekyekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi nga bulijjo omulama gwaffe ogwa bulijjo gwe tugenda okubeera nga twogerako empisa z'abantu abakola ddaawa mu busiraamu zandibadde zitya gwe mulango tukyagenda nagwo mu maaso. Omuntu yenna akola ddaawa biki by'oteekeddwa okuba ng'oledde obirina neeyisa gy'oteekeddwa okubeera nga weeyisaamu biki by'oteekeddwa okubeera at least ng'okola. Kuba last time twagamba tulina kaida egamba eya fiqhi naye nga tugikozesa mu ddaawa tugamba faaqidu shay'in la yu'tihi, omuntu atalina kintu tasobola kigabira munno. Waman lam yamliku nisabu la yuzakki, otuba tutola zaka oba endobolo wa kimu kya 10 olina okubanga nawe olina omulamwa omutoolwa endobolo oba ekimu eky'ekumi. Kati omuntu abanga ekyo Allah tanna kikuwa etegeeza gutwa zakati ekkakatako. Nabwe kityo mu busiraamu omuntu yenna alina akola ddaawa alina enneeyisa gy'alina okweyisa ne byateekeddwa okubeera nga abeera nabyo okusobola okukoola abantu ne bamukkiririzaamu. Era nabagamba nti omugezi yagamba inna barakata al-ilmi laysat fi kathratiha walakin barakata al-ilmi fi al-amali bimuqtadi al-ilmi. Obulungi bwa ilimu tebuli mu kusoma bingi naye obulungi bwa ilimu kwekolera kwaka akatono ke wasoma omala okukakolerako ate naawe n'ofuna amaanyi agasobola okubeera nga gakusomesa abantu abalala. Nabwe kityo olwaleero z'empisa z'abantu abakola ddaawa mu busiraamu ze tulina okwogerako bandi badde bakyeyisa batya. Tuyinza okwogera bino gamba thaqafatu ddaaiya. Omuntu akola ddaawa yandibadde nga mugunjufu nga yeeyisa mu mpisa ez'obusiraamu naye kye tugenda otandikirako awwal ma yalzimu addaa'iyatu almuslimu min iddati alfikriya an yatasalla bithaqafati alislamiyya thabitatu alusuliyya. Omuntu yenna akola omulimu gwa ddaawa ng'akoola abantu okubategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe nti yasaana okubeera nga asinzibwa misinga okubeera nga bimukakatwako kwe kubeera nga yennyini yeeyisa empisa ez'obusiraamu zennyini ng'azijja ku asulu oba ku kikolo ky'obusiraamu kyennyini. Babuuza Aisha radhiyallahu anha ne bamugamba tubuulire ku musazo w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba kana khulquhu al-Qur'an al-Karim. Yagamba emisazo Nabbi sallallahu alaihi wasallama tezeetaaga kunnyonnyola naye ayagala ozitegeera ozinnyonnyoka bw'ebikola Qur'ani y'ekitiibwa ky'osanga yalagira bw'atyo we yakolanga kye yagaanira ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinga naye yakigaana. Nabwe ekityo baganda bange ab'ekitiibwa ekisookerwako mu mpisa ez'ekitiibwa omuntu z'alina okubeera nazo akola ddaawa kwe kubeera nga ye yennyini ebikolwa bye embeera ze eddiini ye obusiraamu bwe abujja ddala ku asulu ku kikolo ky'obusiraamu. فإن الداعية الذي يدعو إلى الإسلام لا بد أن يعرف الإسلام أولا. omuntu akoola abantu okubalaga Allah subhanahu wa ta'ala oba okubasomesa obusiraamu alina okuba nga yennyini yasooka okutegeera obusiraamu. Ng'oba tonnategeera busiraamu mu butuufu bwabwo tolina ogenda busomesa abantu babutegeere nga gwa bukoola yennyini tobumanyi. N'olw'ensonga eyo addaaiya alladhi yad'u ila al-islam la budda an ya'rifa mal islamu alladhi yad'u an-nas ilayhi. Obusiraamu bw'okoola abantu badde gye buli gw'obutegeera awo wakulu nnyo. Buli muwalimu yenna buli ayimirira emimbali ng'oga nti okola ddaawa buli ali ku social media nga nti okola ddaawa sooka naawe otegeera obusiraamu butuufu bw'okubutegeera ng'obujja ku kikola ekituufu kyennyininyini osooka okoola abantu obagazise obusiraamu. Wala budda an takuna hadhihi al-ma'rifa ma'rifatul yaqiniyya. Obusiraamu olina okuba nga obutegeera ng'olina yakini ng'olina okukkiriza nti ekyo kye nategeera ddala kye kituufu. Al-amikat, tegeera obusiraamu obubbi obwannama ddala osukkewo tukusuubira nti omusajja obusiraamu yabutegeera. So tetwetaaga muntu ogere ku makyo nti anze ndi ddaayi munene nnyo oba nkola nnyo emirimu gy'obusiraamu nkoola abantu mu ddaawa naye ng'obusiraamu wategeerako ku ngulu. Byonoonye leero obusiraamu bwaffe naddala no mu ggwanga Uganda kwe kuba buli muntu ategeddeko akantu akatennyo mu busiraamu najja n'akaafuwaza n'avuma n'agoba abantu mu busiraamu n'atoola fatuwa ku byamanyi ne byatamanyi. Kati otusuubira nti empisa z'omuntu yenna akoola oba akola ddaawa mu busiraamu alina okubeera nga byakoolamu abantu abitegeera ng'obusiraamu abumanyi ng'abumanyidde ddala ne mu buzibu. Tugamba kigambo amiika kitegeeza obusiraamu abumanyidde ddala alina yakiini mu bwo akakasa ekyo kyennyini kye yategeera nti ekituufu ate yabutegeera n'asukka n'agenda wala mu buziba. Yo yandiyimirire n'akoola abantu nti Allah yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba walihadha kana la budda an yastamidda hadhihi al-ma'rifa an al-islam al-masadir al-asriyya. Omuntu akoola abantu okubaza eri Allah subhanahu wa ta'ala twetaaga okuba nga obusiraamu obujjira ddala
obanga obumanyidde ddala ng'obujjirira ku masdari asliya ku nsiguko oba ku kikolo kyennyini eky'obusiraamu baida ani taarifu lgharina au tawilu ljahilin ng'entegeera gy'otegeera obusiraamu tobujja kuba n'abavvuunulwa bye batamanyi oba abatranslatinga bye batategeera oba abajuliza ebitalina kujulira. Twetaaga omuntu gwagenda okusomesa obusiraamu la budda an tastamidda hadhi almaarifa okumanyako okw'obusiraamu n'okutegeerako okw'obusiraamu n'okusomako okw'obusiraamu olina okuba nga okugira masdar al asliya ku nsiguko yennyini original ng'ate entegeera yeri wala nnyo n'okuba nti sheikh oba omwalimu we yakusomesa nga yamalanga gavvuunula bintu by'atategedde oba n'astadalla oba neyeesembesa adilla yonna nga waagitadde si weerina okugenda. N'olw'ensonga oyo muntu akola ddaawa tulina okwetunulamu tulabe nze ndi ntya obusiraamu obutegeera mutuufu wabo oba nedda. Wabihadha yakunu daiyata ala bayinatu min rabbi omuntu aba ategedde obusiraamu ng'abutegedde mu ntegeera eyo bw'atyo ng'alina yakiiri mu ebyo bye yategeera abinamu okubikkiriza yategeera obusiraamu n'ategeerako mu ntegeera ey'enjawulo ayina okubeera ala bayinatu min rabbi nga ne Allah subhanahu wa ta'ala amutegeera era asobola okunnyonnyola abantu nti Allah yaani watakunu da'watun ala basirati era abakoola abantu ng'abakoola ddala ku kituufu kyayinako okumanya kama arada Allah nga Allah bwe yayagala n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waman tabaahu wahtada bihudahu omuntu yenna abagoberera bwetwetaaga yakola abenga agoberera wakitiibwa Allah jalla waala ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate era n'abeera nga obulungamu bwe bajja nabwo naye nnyini abukolerako oyo gwe tusuubira okuba ng'ayimira mu bantu abeere ng'akola ddaawa nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ekkubo nabbi sallallahu alaihi wasallam lyayitamu ng'akoola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala yabirinako okumanya kubanga Allah yagamba wama yantiku anil hawa talina nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera ng'akijja kwagala kwe in huwa illa wahyu yuha bonna bwalinga bubaka nabwe ekyo naawe akola ddaawa ng'oli mugerero w'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyamumpisa kuggwa akola ddaawa by'okoola obe ng'okoola ebyo Allah bye yagamba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam byalagira ng'obijja kumanya naga wamanibtaga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna anaabanga akoze eki yagamba Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi sabili adu ila Allah ala basirati ana wamanittaba'ani naga subhanallahi wama ana minal mushrikina tetwetaaga nga gwakola ddaawa ate nga gwa abantu gobe mulugunyako naga fulani akola ebintu bwe biti fulani akola ebintu bwe biti ebyawukana na aqida ebyawukana ne Qur'ani ebyawukana ne hadith tusuubira nti omuntu gwakola ddaawa kyamumpisa okubanga by'okoola obijjerera ku nsiguko wala budda liddaiya idhan an yaqifa ala dirasati al-ulumi al-islami tusuubira gwe omuntu ayimira mu bantu okukola ddaawa mu muzikiti wonna ku social media una wooli olina okubanga wasoma dirasat ulumu al-islami nga wasoma emisomo oba topiki oba subjects ez'enjawulo oba okumanya kw'obusiraamu so kubanga wayigayo hadisi emu nojja ku social media notaneko okukafuwaza abantu. Twetaaga abakola ddaawa tumale okusoma lwaki oyagala bakuyita alimu nga toli mumanyi okubusiraamu bugazi gwakoola abantu kiki wasoma kiki omanyi mu busiraamu kale woba khaliji nga wafulumamu ene kuliya yonna gye wafulumamu kuliya kigoga nti kati nze nafuluma okusinzira okumanya kwennina nsaana okubeera nga nkowoola oba wakoma mu thanawi ewe gye wafulumira ddala bakakasa ng'osaanidde so si buli muntu yagenze mu stamina n'atuula mu ddarasa najjayo kyajjayo najja n'atandika okwafuwaza ebyo byonoonya obusiraamu naddala wano waffe e Uganda. So tugamba nti labudda liddaa'i omuntu yenna alina akola ddaawa an yaqifa ala dirasati al-ulumi al-islamiyya dirasatan amik yimirira osoma obusiraamu butuufu obusoma obugendeko wala osooka oyimire mu maaso g'abantu okubeera ng'okoola abantu okusoma obusiraamu. Universities faculties zanjawulo waliwo abasoma dawatul islamiyya shuba amma n'agenda n'akuguka mu kukoola abantu faculty of dawa and fundamentals of Islam ngeri yakugukaawo omulala n'agenda n'agamba nti anze navudde nasomye diguri ya sharia mwerere n'agenda nasomye diguri ya sharia wal qanuni yasomye amateeka ag'obusiraamu nakedde kumanya nsoma usulul fiqhi bana nasomye usulud din kisimu al hadith nafuluma mu fakalite eyo nga yakuguse mu hadisi naga yasome usulu dini kisimu tafsiri nakuuka mu kuvunula Qur'an omulala nasoma lugatul arabia omulala ndaja nasoma sahafa buli muntu asobola okusoma fakalite y'enjawulo gwe wasoma ki kyoga nti anze nasinza nakuuka mu lugatul arabia nensoma mawadda amalala nsobola okumenya bantu ne basomesa obusiraamu n'olw'ensonga tusuubira nti kyamumpisa
omuntu yenna akola daawa mu Busiraamu okubanga amaze okusomako ku Busiraamu n'abutegeera. Wanaaba abutegeere thumma yakhruju minha sharaban mukhtalifa arwanu fihi shifaa'un linnas. Wonamala okusoma amateeka g'Obusiraamu n'osoma topiki ez'enjawulo n'osoma ebintu ebyenjawulo mu Busiraamu, olwo nno ojja kubanga omuntu bwe bayogerako yakhruju minha sharabun mukhtalifa, osobola okubanga osobola okufulumya ebyokunywa n'okuproducing ebintu nga birungi ebisobola okubanga bigasa abantu. Naye ebbanga tunamala nga twagala okukola daawa nga tumaze kusoma Busiraamu bye bizibu kwonoona Busiraamu. N'olw'ensonga eyo muganda wange, gwe olina yonna akola daawa mu Busiraamu kya mu mpisa okusooka okubeera ng'otegedde amawadde n'osoma ulumul islaami, genda osoma Obusiraamu obugaziwemu, osooka emira ebbantu otole fatwa, oddemu ebibuuzo, osooka okaafuwaza abalala ng'otegedde ddala Obusiraamu. Naye ekyennaku ekinakuwaza leero bangi abatola fatwa n'abajja abantu mu Busiraamu n'abavuma abantu n'abaladde abantu nga kituufu talinaako n'ekimu kyeyalinaako kye yasoma mu Busiraamu. Ensonga ey'okubiri, al-Qur'an al-Karim wa tafsiri. Kya mu mpisa gwe omuntu akola daawa mu Busiraamu okubanga Qur'ani olina ky'ogimanyiiko, okubanga olina ky'omanyi ku tafsiri al-Qur'ani, nga obasoma ayo osobola okugitranslating oba n'ogivunula mu butuufu bwayo, kubanga al-Qur'an al-Karim huwa masdaru al-awwal lil-Islam wa bitali bi thaqafati al-Islam. We ziba mpisa za Busiraamu, weba nsiguko ya Busiraamu, Qur'ani yesooka. Kati kyannaku nnyo gwakola dda noga nze ndi muwalimu ne tukubuuza olina ejjuzu mmeka mu muntu nga tolinaako jjuzu n'emu, naye nga gwakowoola abantu. Kati ogenda kustadaliza naki? Ogenda kwesigamira ku ki? Bujulizi si bw'ogenda okutuwa ne aya nga n'ejjuzu emu mu Qur'ani togirina. N'olw'ensonga eyo kya mpisa ye gwe wenna imaamu Sheikh al-muallimu akola daawa oba n'agenda okutandika okukola daawa okusooka okufaayo ennyo okwate ku Qur'ani ey'ekitiibwa, otegeere Qur'ani amakulu gaayo, otandika okubeera ng'osobola okuwoola abantu, kuba Obusiraamu bwonna bwonna empisa z'Obusiraamu zonna thaqafatul Islam byonna biri mu Qur'ani. Wa kulla ta'alimi al-Islam yajibu an tarja fi usuli oba fi usuliha ila al-Qur'an. Otutunye Obusiraamu bwonna tumala tudda ensiguko yaabwo n'ebirungi byabyo byonna tuddayo eri Obusiraamu, tuddayo eri Qur'an. Luga kati Qur'an gye tulina okubeera nga tufollowinga. Nabwe kityo omuganda nga gwe ow'ekitiibwa akola daawa, asuubira okutandika okukola daawa, abadde mujjumbize mu kukola daawa, tufeeyo nnyo mu kwongera okutegeera tafsiri al-Qur'an, tufeeyo nnyo mu kusoma Qur'an. Bwe tumala ebyo nga tukitegedde, wajaat sunnatul nabawiyya, hadithi z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah oba Nabbi sallallahu ajja nazo, fabayyanat, ne zijja ne zanjuluza, wafassalat wa aqamatin alayya, ne zijja okwanjuluza Qur'ani Allah kiki yali agamba. Allah yatuwa Qur'ani n'agisa ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'atuma Nabbi sallallahu alaihi wasallama atunnyonnyole Allah biki byatwagalamu, naye yabitunnyonnyola ng'atuvunula Qur'ani yo yennyini nafsu, kubanga Qur'ani aya zivunula zokka ezizimu. Wamala n'aleeta hadisi ezimu nga zivunula aya za Qur'ani. N'olw'ensonga eyo ebyo tulina okubitunuulya ennyo, kya mu mpisa okufayo ennyo okubitegeera n'okubimanya fe abakola daawa. Wakad awa al-Qur'ani min haqa'iqil ghaib. Obanga okola daawa kya mu mpisa okutegeera, oyita kunyumizanga nti waliwo ebintu ebyekwese ebitalabwako, naye nga byakunyumiza bya bunyonyi, israiliyat wetubiyita, akunyumiza busitoolo obw'ebinyonyi obutaliiyo. Kati gwo kya mu mpisa omuntu akola daawa mu Busiraamu okutegeera al-ghaib oba ebintu byonna ebyekwese, haqa'iqul ghaib, ebintu ebituufu ebyo bye tutalaba na maaso gaffe, bye tuwulira obuwulizi, byonna Qur'ani yabyogerako. Qur'ani kyetanyegako, tovaayo ng'olidde alina otandika okusomesa abantu nti waliwo ebintu ebyenjawulo, waliwo omujiza, waliwo mirako ebyekusifu, naye nga Qur'ani teyabyogerako. Kyolaba nga Qur'ani teyakyogerako, teri kyekusifu Qur'ani kyetaakonako. Kati buli gwe wenna dda ekya mu mpisa ayogera nti waliwo ebintu ebyekusifu ebyebuziba ebiri munda, tulina kubijja mu Qur'ani. Qur'ani kyetaakonako, tojja mu maaso g'abantu okutandika okubalira nti waliwo ebyekusifu ebinene ennyo Qur'ani byetaayogerako. Buli kimu Qur'ani yakyogerako, ekyo kimu mu Qur'ani mwekiri. So kya mu mpisa ffe abakola daawa okwettanira ennyo okutegeera Qur'ani amakulu gaayo. Ekyokubiri, Qur'ani weyejja esinga okutunnyonnyola haqa'iqun nafs. Ebitero twawula ne bannaffe ab'enzikiriza endala bayawukanirawo ku mwoyo, ku nafsi. Ne Qur'ani yesobola okunnyonnyola omwoyo, yesobola okunnyonnyola nafsi, omwoyo gw'omuntu kyeki, era kiriwo kitya, era kibeerawo kitya, kuba omuntu alina omutima. Tugamba omutima egutera omuntu ateerera oguyonooneka, yenna ayonooneka. Omuntu akkiriza na mutima gwe,
n'atamwa na mutima gwe naye ate waliwo nafsi eri munda era omuntu waaba afanga Allah amujjuludde omutima gusigalamu nga tegukyapampinga najjamu nafsi. Kati Qur'ani ebintu ebyekusifu ebyo ebyogera ku nafsi Qur'ani yebirina, so litasobola kujja natandika nti ayogere ku mwoyo ogwo ng'obutuufu tabujja mu Qur'ani, waba abyogera nga tabijja mu Qur'ani ebyo tebiriiyo. Kati kyamumpisa gwe ddayo kubanga ekyo kimanyi. Ekirala Qur'ani waki tugyekwatako nnyo okutegeera amakulu kaayo. Mwe Allah muyanyola haqa'iqul haya, obutuufu bw'obulamu buno bwe tuwangaaliramu bonna Allah yabunyonyola mu Qur'ani. Buno obulamu bwe tuwangaaliramu nze naawe obutuufu bwabwo bonna Qur'ani yabunyonyola dda. Naga nti buno obulamu bwe tuwangaaliramu nsi bulimu ebintu ebi, bulimu hammun wa ghammu, kuwankawanka. Nze naye buli muntu alina kyawankira. Alina akamoloka ka special yegomba okugula Pajero, alina TX yegomba V8, buli muntu alina kyawankira. Asola muzigo yegomba lumu bbiri, alina lumu bbiri, ayagala bangola, alina bangola, ayagala kalina. Buli muntu omutima gwe gukeera kwegomba. Alina omwana omu yegomba afuna omulala, alina omukyalo omu ayagala afuna abalala, alina ennyingiza nga alaba ng'ento yegomba afuna egisingako. Mu dunia tulimu kwegomba, kuwankawanka. Ekyokubiri ekiri mu dunia kweraliikirira. Buli muntu alina kyali, omwavu yeeraliikira mu bwavu ndi buvaamu ntya, n'omugagga yeeraliikira obugagga okumuggwako okuddamu okubeera omwavu. Ali mu bitiibwa yeeraliikirira obutabivaamu, n'omwavu yeeraliikirira. Buli muntu yeeraliikirira byebiri mu dunia. Kati ebyo byonna obutuufu bw'obulamu haqa'iqul haya byonna Allah yabyogera mu Qur'ani. Kati kyamumpisa abakola Daawa mu Busiraamu okufaayo nnyo okutegeera tafsiri al-Qur'ani. Kyamumpisa era Qur'ani waki tugyekwatako ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala yateeka haqa'iqul ijtimai al-insani, mwe muli obutuufu okutegeera society twandiwangadde tutya mu bulamu buno, abantu beeyisa batya, twandyeyisizza tutya, byonna Qur'ani yabyogera. Qur'ani mwe muli ntwogera ku byeddiini ebyenzikiriza, omuntu yandisizza atya Allah. Qur'ani mwe muli ebyobufuzi, omuntu omukulembeze yandibadde atya ne bebafuga bandibadde batya. Qur'ani mwe muli ebyenfuna, omuntu afuna atya, omuntu wadde afudde emmaali ye bagigaba batya, oba mwewola mutya. Qur'ani byonna ebyenfuna yabiraga. Wetugenda ku mbeera z'abantu, omuntu yeeyisa atya ne muliraanaawe, omuntu yeeyisa atya ne muganda we, enneeyisa yonna Qur'ani byonna yabiwaddaha, oba byonna yabiteeka ku sowaani bwe tutubirabako. N'olwensonga eyo kyamumpisa gwe buli muntu yenna akola Daawa okufaayo ennyo okutegeera Qur'ani amakulu gaayo. Kyova lwanga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani wasafa'u manzilahu bi annahu nuru. Kyova lwanga Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku Qur'ani yagitenda n'agamba kitangaala, ate wa nuru min tabi'atihi an yudhi'a. Qur'ani mu bubumbwa bwayo mu butonde bwayo ekitangaala mu bubumbwa bwakyo kirina kutumulisa. Kati Allah watenda Qur'ani n'agamba nuru, ate nga mubigendererwa oba mu nsiguko y'ekitangaala tukyetaagako kutumulisa. Kuba oyinza okubanga amaaso go galaba ng'oli munzikiza nga basibyewo, womutabaamu ttaala oba tosobola kulaba kintu kyonna naye nga amaaso gakanudde. Kati ekitangaala ekyo kyekireeta n'osobola n'okozesa amaaso n'olaba ekintu ekiri ewala. So Allah jalla wala Qur'ani yagitulaga n'akuba ekifaananyi nti kitangaala. Ng'okwata omusubaa n'oguteeka mu luumu emu wanu luumu oba ennyumba yonna mu ddiiro ng'ogitudde mu ddene, ogwo omusubaa gw'osinzirako amaaso go ne galaba ekintu ekiri ewala. Wegutabaako obeeramu ng'otuna naye nga tolaba. Kati Allah yawasafa al-Qur'ani n'agamba nuru. Era n'atenda mu Qur'ani n'agamba ya ayu annas, yagamba abange mmwe abantu. Allah tiyayita basiraamu babakkiriza, abantu bonna. Kuba omuntu atabadde musiraamu ekyajja yingira mu busiraamu, Allah yagamba ya ayu annas, abange mmwe abantu mwenna, okuva Adamu gwe yatonde yasookerako paka alisembayo. Yagamba kad ja'akum burhanun min rabbikum, yagamba leetedde reference, obujulizi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba wa anzalna ilaykum nuran mubina, nziza kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne musaako Qur'ani yagiyita nuran mubina, ekitangaala ekyekusifu. Allah yasa ekitangaala kya Qur'ani ekyeyolefu bwe kiti. Netegeeza buli muntu yenna ayagala okubaako kyalaba nga wooteekako balubu mulumu osobola okulaba, olina kulabisa Qur'ani. Katojja kusobola kugirabisa nga tomanyi miningi yaayo. N'olwensonga eyo obutuufu bwa Qur'ani bwonna kyamumpisa akola Daawa mu Busiraamu akola abantu okufaayo ennyo n'okunoonya abakugu abakulu abaafuluma mu kuliyatu usuluddin kisimu tafsiri bongera okunnyonnyola tafsiri, kuba tafsiri alimu ebitabo ebyenjawulo.
ate oba munnyonnyola nnyo mu bitabo mulimu Israiliyati ebigambo ebitalina mitwe na magulu nabyo mu ebiri nga bavuunula okusinza buli muntu we yalinga ategeera. So kati kya mu mpisa gwe omuntu akola daawa kyetaagisa okwongera nnyo okufaayo okutegeera amakulu ga Qur'ani kubanga Allah yagiwaana n'agamba nuuru mubiin. Allah yatuwa Qur'ani nga kitangalo. Ekyokubiri wa wasafahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi annahu ruuhu. Bannaffe bali baabulira ku mwoyo n'agamba omwoyo ne gufuuka omwoyo n'afuuwamu omwoyo baabuliraawo naye Allah Qur'ani yagiwasafa n'agamba ruuhu. Yagamba ruuhu min tabiatihi ate tukimanyi nti anna ruuhu min tabiatihi ensiguko oba obubumbu obutonde bw'omwoyo bwe gubeera mu kintu kyonna kitaharraka. Omwoyo gubeera mu kintu kiba n'obulamu. Kati Allah yagala ffe tubenga tumuvinga from place to another place nayagala tubeere balamu. Qur'ani gye yatuwa yagiyita mwoyo n'agamba mu Qur'ani baada audhu billahi minash shaitani rajim yagamba kadhalika awhayna ilayka ruha min amrina yassa Allah subhanahu wa ta'ala awhayna ilayka yassa kuwekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Qur'ani yagiyita mwoyo min amrina yava eri Allah subhanahu wa ta'ala nabirigo bya Allah nakwagala kwa Allah nakusalawo kwa Allah natuwa Qur'ani. Kati kya mu mpisa gwe daa'i Sheikh al-muallim gwe nayimirira mu maaso g'abantu okola daawa wonna weyimirira oba mu kasimu oba ku social media okubeera nga Qur'ani eyo gikozesanga gwe wennyini oli mulamu kuba agiyise ruuhu mwoyo. Omwoyo gwe gubeera mu muntu tugambye amuvinga yenyeenya aba mulamu. Kati omuntu ategedde Qur'ani n'agyekwatako n'abeera nayo nga daa'i aba mulamu. Qur'ani tugitwalenga Sheikh omu yatusomesa naga Qur'ani eringa tekwatwako muntu atalina wuzu. Naga kati omuntu Allah gwawadde Qur'ani n'agitegeera obanga ogirina ogikutte eri mu mutwe naawe wandibadde nga Qur'ani nga tokwatwako kintu kyonna kitalina wuzu mu byokulya byo mu byambalo byo mu mbeera zo tolina kintu kirina kusembera mu bulamu na ku mubiri gwo nga tekiriiko wuzu bimala nga tisinga si kya halaali. N'olw'ensonga eyo Qur'ani kya mu mpisa nnyo kyatteeka omuntu yenna akola daawa okubanga agitegeera amakulu gaayo. Era yambagi liddaaiya an yahfadha anil Qur'ani al-karim qadar ma yastati'. Kya mu mpisa gwe wenna ayagala okukola daawa mu Busiraamu oba akola daawa mu Busiraamu ogezeeko okulaba nga okwata Qur'ani kwekyo ekigero Allah kyakusobozesa oyinza okukwata juzu 15 oyinza okukwata 2 oyinza okukwata 7 naye noga nze ndi Sheikh Muali bakubuza oyina juzu mmeka mu Busiraamu oba mu Qur'ani nga ne juzu 2 tozirina naye gwe okaafuwaza abantu ne juzu 5 tozirina naye gwe ojja abantu mu Busiraamu. N'olw'ensonga eyo kya mu mpisa buli akola daawa mu Busiraamu okubeera nga afaayo nnyo akwate Qur'ani. Era weebuze kam hafidhta min al-Qur'ani wakakwata kyenkana ki mu Qur'ani gwe daa'i. Omukyala wo gw'oyina ewaka yakakwata ejjuzu mmeka? Omwana wo gw'oyina yakakwata ejjuzu mmeka? Gwe kennyini oyina ejjuzu mmeka oba oli mwalimu oba toli muwalimu? Aina kitabullahi fiina. Qur'ani eriddamu ffe baddu'a al-ahyaina fi buyutina ffe bamasheekha abawalimu gwe omuwalimu Qur'ani ogisoma mu nnyumbayo. Al-qara'nahu Qur'ani oba ogisoma bitadabburi wattafakkur ogisoma nga ogiwa ekitiibwa olowooza ku ebyo by'osoma. Al-hakamna fi anfusina Qur'ani etulamudde ffe bamuseeka ffe ekulamula mu makaago sooka ogikozesa ekulamule mu makaago n'abantu b'ennyumbayo nga tonnagenda giramuza balala nga tonnayagala eramula eggwanga mw'oli naye nayo mu famire yo tesobola kukulamula mu makaago ne mu famire mwova tesobola kubalamula. N'olw'ensonga eyo kya mu mpisa buli akola daawa okubeera nga ala laqalli okutte ku Qur'ani ala qadri ma yastati' okusinziira nga bw'osobola. Era tusuubira nti omuntu yenna daa'iya bal yuhsinu biddaa'iya an yahfadha al-Qur'ana kullu. Kyandibadde kya bbeeyi nga kirungi nnyo omuntu daa'i yenna akoola abantu okubeera ng'ekitono nnyo nga Qur'ani yonna yonna agikutte. Kyandibadde kya bbeeyi Qur'ani okubanga ogikutte. Wa min al-lawazim lil-hafidh wa ghayru al-hafidh dawami tilawati al-Qur'an bi khushu' wa ta'ammul wa tadabbur. Kyabeeyi nnyo gwe wenna eyakwata Qur'ani hafidh ng'oli daa'i oba togikutte yonna yonna nga naawe oli daa'i okubeera ng'osoma Qur'ani. Naye bangi abawalimu nga tasoma Qur'ani nga ye daa'i nga Sheikh nga tasoma Qur'ani. Kyampisa kyatteeka kya mumpisa gwe daa'i akoolwa abantu okudda eri Allah okubeera ng'osoma Qur'ani daiman yawmiya olina okuba ng'osoma Qur'ani. Ate tusoma busomi nga asoma amawulire wala maja Qur'ani gisome bil khushu'
ng'oweewombeese weetootowaza maaso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ammuli wa tadabbur by'osoma obitegeera gwe muwalimu gwe sheekhe gwe mukowooze naye nayo aya za Qur'ani zosoma tozitegeera wazikwatanga akwata amawulire obange yakwata oluyimba n'olw'ensonga eyo kya mumpisa gwe wenna omuwalimu akoola abantu mu Busiraamu ng'oli sheekh ng'oli alimu ng'oli ani mu kitiibwa kyo kyonna ky'oli oba oli mawulaana okubanga Qur'ani ogisoma buli lunaku ate oba ogisome n'obwewombeefu ate oba oweewombeese olowooze ku ebyo by'osoma watanfatihu ma'ahu afaali alqulub buli wonabirowoozaako ennyo Qur'ani egenda kuggulawo ekulage ejja kulongoosa ebikolwa byo oba ekyuse omutima gwo bye gulowooza oyinza okubanga omutima gwo buli olaba abantu tobaagaliza oyina ensaalwa naye buli wonasoma Qur'ani ng'ogirowoozaako n'ofumita ku makulu gaayo ojja tandika ekukyusa ebikola watanshari'u sudur lima jaa bihi min alhaq Qur'ani egenda tukuza ekifuba kyo oveemu ensaalwa obukukuuzi obutayagaliza obutasonyiwa kubanga ogisoma buli lunaku naddala gwe ddaayi oba omuwalimu akola ddaawa mu Busiraamu naye kyannaku nnyo okubanga oli muwalimu ng'olunaku luziba nga tosome Qur'ani wiiki neggwako n'omwezi ne guggwako ng'olinze olw'olimirira mu bantu osooka osome aya eyo oba ogibikkulo gidala seekaawo ng'ogenda gisomesa abantu naye nga mu maka go temusoma Qur'ani. Omuntu asoma Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiza byokola. Tutuba tusoma Qur'ani eyo dawamu hadhi itilawatu ma at-tafahum wa tadabbur. Bawali mutugezeeko nnyo okusoma Qur'ani nga tutegeera bye tusoma. Ate nga tugiwa ekitiibwa kya mumpisa kuggwa omuwali muddala akola Daawa. Era mbyetaaga an yaltazimu daa'iya alwaqf أو أن يحسن تلاوة القرآن بإتقان والتلتيل كما عمل الله سبحانه وتعالى. شامون بيسا قومواليم الشيخ الدائي المولانا أقول الدعوة ينمونجري ينجو أقول أكبر أن يحسن تلاوة القرآن أكبر أكون أكولونغوسا إنسوما يقرآن بإتقان والتلتيل كما عمل الله سبحانه وتعالى. كذا أكون أتكوزي osome bulungi Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala we yagiragira genda kuba kusinga kwenzo kwangu manyinyo hadisi atenga Qur'ani tumanyi gisoma bulungi wenzo kwanga Qur'ani ojimanyi atenga tumanyi kuvunula makulu gayo chobola nga tulina different faculties nga omuzine na basoma olungereza naffe tusome ne waffe tulina different faculties ezenjawulo nyogo yakuguka mu kuvunula Qur'ani ono yakuguka mu hadisi ono yakuguka mu lulimi Luwarabu ono yakuuka amateeka ga Busiraamu ga sharia ono yakuuka mu Daawa koola abantu neffe omuntu ayimirira emimba lyabo walimu abato yalaga nga byonna yabisoma yamanya hadisi enfune ennafu yamanya tafsiri ebagivunde bwi yamanya amateeka ga Qur'ani yamanya aga hadisi yamanya fiqh buli kimu yeraga nti akimanyi newankubadde oba oyinako obaako n'ennubudha naye obaako akusinga mu kintu ekyo nabwe kitabaganda banga b'ebitiibwa abawalimu bamasheekh twefeeko nnyo okwongera okuyiga okusoma Qur'ani beitiqani wa taltiri kama amala Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina omuzikiri gunasaliyako lumu saidize ewaffe naye abantu bonna bonna olwamala nabasanga bakomplaininga ebweru nga komplaininga ku imaamu abo abasaaza nagamba asoma bubi Qur'ani ne bana bamukomplainingako tebaasoma naye ng'ate ye asoma bubi nnyo essuula zino ezisookerwako nabo bazimanyi nga balaba ye asoma kifuulane nga hakka bwe kiri ngate bamutya ate ye imaamu omuzikiti bwe bagwezimbira n'olw'ensonga eyo bannange kya mumpisa abo wali mutugezeeko nnyo okunoonya ba sheikh bahafidhu abaana abato leo bakute Qur'ani bangi genda akuwulirize akuyigirize basoma Qur'ani kuba bangi baakyama mu nsoma nga yeesomesa n'asoma ebifu kya mumpisa tuyiga okusoma Qur'ani tuleme okubeera nga tunakuwaza abatuwuliriza oba betukulembera ensonga endala wa an yadrisa min ahkami tajwid ma yusahihu bi iqra'atuhu abawali mu Qur'ani tebasoma nsome nga mawulire tokwanaliza okusoma Oluganda n'osoma waliyo ahkamu tajwid nagamba wano waliwo okuufu wano tebayimirira wano waliwo gunna wano bayunga wano tebayunga naye abantu b'okulembera mu swala obusaaza mulimu ba professor mulimu ba doctor mulimu abadiguli mulimu aba senior 6 waliwo batikidde jjo waliwo batikira luli waliwo batikira emyaka egiyise mulimu abakugu bw'oyimirira emimba limanya wano wendi nkulembedde bamanyi n'olw'ensonga eyo Qur'ani tetugiyiga buyizi kugisoma nga mawulire naye ate era munonye tutegere ahkamu tajwid olwaleero gwo omusoma abantu baguviirako ddala n'osanga imam yakasefu kigambo kyetukanga bwe kiri oba ataddewo gunna weetagenda oba ayimiridde oba tayimirira oba ayunze oba tayunga yasoma busomi ekikulu kasawuli yange ekigambo akyatudde nga kifaanagana nekyere kyalabye mu Qur'ani kya mumpisa ba sheikh tuddeyo
tufube okulaba nga tutereeza ensoma yaffe ya Qur'ani, tufube okulaba nga betusoma tubitegeera amakulu gaabyo, tufube okulaba nga tugobera ahkamu tajwidi nga tusomesa nga tukulembedde abantu naddala mu swala oba nga tubasomesa nsongerawo hatta yatluhu bikhushu'u. Omuntu ewaaki alina osoma Qur'ani ng'ategeera amakulu gaayo ng'agisoma mpola mpola agobere ahkamu zaayo agisome mu butuufu bwayo, agamba hatta yatluhu bilkhushu'u, asobole okugisoma nga yeewombese kuba byasoma aba abimanyi, ejja kusobola okubeera ng'emuathara bimaana ng'erina kyemu affectinga ku mutima gwe, ajja kusobola okubeera ng'anakuwala wetaagisa okunakuwalira, asobola okuba nga asanyuka awo Allah wasanyusiza abeetaaga okusanyusibwa, agafa in wujida albukaa baka, ne wasoma aya nga yeetaagisa okukaaba ng'asobola okukaaba kuba byasoma abimanyi. Kati gwe omuwalimu muganda wange oba Sheikh wenna wakomadde okusaaza abantu n'osoma Qur'ani n'okaaba, oba n'osoma Qur'ani ng'oli mimbali aya Qur'ani n'okaaba, oba n'ogisoma wekka mu ddiiro lyo n'okaaba, wakomadde okukaaba ng'osome Qur'ani kubanga emitima gyaffe mikalubo, oba ne bisobolose tubitegeera amakulu gaabyo, oba tetubisoma bil khushu' wa tadabbur, tetwewombeeka, tetufumiitiriza ku bye tusoma, katusoma Qur'ani tetusobola kukaaba. N'olwensonga kyamu mpisa asoma Qur'ani n'obwewombeefu n'okugifumiitirizaako, asobola okubeera ng'agisoma mu mbeera eyo kubanga byasoma abitegeera. Ensonga ey'okubiri, Allah subhanahu wa ta'ala okumanya yasitula abantu abo Allah bawadde okutegeera Qur'ani, oba baddua oba bamasheekh oba abawalimu, Allah yabasitula. Kati ekakweteka mu kifaananyi ky'abantu Allah bye yasitula ng'ate toliiyo kubanga ebikuteekayo byonna tobirina, byebyo bye tuzze twogerako emabega. Genda otegeere obutuufu bwa Qur'ani, tegeera obutuufu bwa hadisi w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genda onoonye okumanya ilimu ey'Obusiraamu mu bugazi bwayo, mu butuufu bwayo, osooka obeere nga Allah naawe akuteeka mu madaala gaabo bye yayogerako mu Qur'ani. Allah yagamba ulul ilmu quranaa'u bil malaa'ika, Allah yageraageranya abantu Allah bawadde ilmu okumanya baba babbeeyi, Allah n'abageraageranya ne bamalayika. Allah yageraageranya oba Allah subhanahu wa ta'ala istushhida yajulira naye n'ajuliza bamalayika n'abantu n'abagattako n'agamba shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmu qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi n'ajulira, wathanna bil malaikatihi, ni malayika baali bakubiri nga bajulira obwombo bwa Allah subhanahu wa ta'ala, wathallatha bi ulul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala abaali abokusana mu kujulira obwombo bwa Allah baali abawalimu. Allah yabajuliza mustashhida bihim ala faldihi au biuluiyatihi. Allah abawalimu abamanyi abo basheeki bemumanyira bemunyooma, Allah yebe yajuliza bebakakasa obwombo bwa Allah nti Allah ali omu. Allah yabajuliza nti mbasinga okujulira nti ndi omu nze nsaana okusinzibwa. Allah yenyini yejulira ne bamalayika be nabo Allah bawadde okumanya. Kati omuntu omumanyi wa bbeeyi wanjawulo, dai akola daawa wa bbeeyi n'ebigenda okufuula ebyebbeeyi byebiri betwogeddeko. Allah mu Qur'ani n'akuwaana bushahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Abo abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala qa'iman bil qist, abayimirizaawo obwenkanya. Kati obanga oli muwalimu kya mumpisa obeere mwenkanya, oli mwenkanya mu buwalimu bwo oba mu buweereza bwo. Tugambye Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yabasitula amadaala bada binafsihi subhanahu wa ta'ala wathanna bimalaikatihi wathallatha biulul ilmu. Ekyo kya bbeeyi nno eri buli muntu yenna yenna omuwalimu. Ensonga eyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera nti abawalimu muli bakitiibwa, mu abakola daawa muli bakitiibwa. Kyetaagisa okubeera nga tugoberera empisa ezo zitukumire mu kitiibwa kyaffe. Fa abakozi ba daawa tukuume empisa ezo abakola daawa mu Busiraamu kubanga Allah bw'atyo yaboogerako, yabajuliza ku bujulizi obusinga okuba obunene ne malayika ze ez'ekitiibwa. Kiraga nti abawalimu babbeeyi, so tubeere n'empisa nga tukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagambye n'agamba al ilmu yurfa'u ahlahu anil ghayrihi. Okumanya abawalimu muli babbeeyi kyetaagisa okubeera ab'empisa n'okutegeera ennyo Qur'ani n'okutegeera ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba yarufau ahal ilmu, Allah gwagiwadde emusitula n'emwawula ku balala bonna. Gwe Allah gwe yawa ilimu kyetaagisa okubeera ennyo ow'empisa kubanga Allah yakusitula amadaala n'akwawula ku baganda bo, ku bantu bo, ku kitaawo abati yasoma ilmu. Allah gwe yakusikkulumya. Allah yagamba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Yali abuuza alfu istifham naga baffe mulowooza basobola okwenkanankana, nga kyategeeza jawaabu naga tebasobola kwenkanankana. Abamanyi n'abatali bamanyi, bimaana abamanyi banjawulo. Kati omumanyi ow'enjawulo kyetaagisa okubeera n'empisa ng'okola daawa.
tojja tuga nti oli wanjawulo nnyo Allah akwogedde nako nga gwavuma ate nga gwakola ddaawa nga gwayawula obusiraamu ate nga gwakola ddaawa nga gwakkakkanya abantu nga gwayogera omugo bw'abantu nga gwakafuwaza abantu noga nti nze Allah yansitula sobola kwenkana bali batali bamanyi kati abamanyi tutegeere kye tuli abawali mutegeere kye tuli twetagisa okubeera ab'empisa ez'ekika ekya waggulu twetaaga okuppa nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yagamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yali kyakulabirako ekisinga okuba ekirungi owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabwe ekyo naffe tumukkiririzeemu tumugoberere tukolenga bwe yakola kubanga abamanyi Allah agambye yarfa'u Allahu alladhina amanu Allah situlaba amadaala abakkiriza minkum mumwe ebitonde bye mumwe abantu naga walladhina utul ilma daraja ate Allah bawadde ilimu n'abasukkulumya ku bantu bonna kati beetaaga okubeera ab'empisa abakola ddaawa Allah waba abasukkulumiza naga yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum n'agamba walladhina utul ilma daraja mubawadde ilimu n'agamba ate n'abasitula amadaala ganjawulo abamanyi banjawulo beetaagisa okubeera ab'empisa omuntu Allah gwawadde ilimu tezanyirwako Allah tajiwa buli muntu yenna al ilmu asasul khashya lillah ilmu yensuguko y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yagamba abasinga okutya Allah n'abamutegeera beba abamanyi kati omumanyi olina okuba ow'empisa olina okuba ekyokulabirako olina okuba omuntu eyeegombe bantu ng'akuwulira ayagala akulabeko akulabako yeegomba afaanane nga ggwe abamanyi banjawulo naye tojja kubeera wanjawulo tebajja kwegomba kukufaanana wadde okukulabako nga tolina mpisa guno omulembe gwaffe abamanyi baweddemu nnyo empisa tugaa nti abantu bavuma obusiraamu ekireese abantu okukkakkanya abamanyi gonyini kuvuma mumanyi munno togenda kubeera wakitiibwa nga Sheikh okyasobola okuvuma Sheikh munno togenda kubeera wakitiibwa nga Sheikh okyasobola okukkakkanya munno oba okwogera omumogo bwa munno n'olwensonga eyo wajibun alal jahil olaba kikakata ku muntu yenna omubuyabuya an yattabi'a al ilmu walau kana asghal minhu ng'omuntu atalina kyomanyi mu ddiini kyatteeka okugoberera omuto gw'osinga emyaka oba omusinga emyaka emeka kubanga abakusinze Qur'ani yatulagira dda qala ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni nabbi wa Allah jalla wala agamba kitawe n'agamba ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi Allah zampadde okumanya okwenjawulo Allah ampadde okumutegeera gwe tonnamutegeera ma lam ya'tika fattabi'in ngoberera ahdika siratan sawiya Allah ajja kulumya kuba erisinga okuba eggolokofu nabbi omwana agamba kitaawe nze Allah ampadde okumanya okwenjawulo gwe gw'otayina Allah nnuŋŋamiza kyatannaba kulungamya nakyo ngoberera kati n'olwensonga ebyo bye tujja mu bigambo ebyo byonna bye njogera ngezaako okugamba nti gwe omumanyi wenna oyinza okuba nga toli mumanyi obanga omwana omuto alina kyakusinga muwe ekitiibwa yiri mutujijja ne ku mwana omuto singa abakusinga tumugoberere naye leero abasajja abakulu ng'oli muwalimu nga mukulu tayagala kugoberera mwana muto kuba amusinga tayagala namuwa kusaaza wadde okusoma kutuba muzikiri okubanga amusinga naye eyo aya nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yagiteta mu Qur'ani nabbi wa Allah jalla waala ng'agamba kitaawe nti Allah ampadde okumanya gwe kootamanyi Allah nnuŋŋamiza oluŋŋamya golutannaba kulungamya ngoberera Allah subhanahu wa ta'ala ahdika siratan sawiya Allah naawe ajja kunona kuba erisinga okuba eggolokofu nabwe ekityo tubeera ab'empisa nga tukola obusiraamu bwaffe wadde oli mukulu genda oyongere okusoma ebyo byotategeera naddala mu Qur'ani mu hadisi mu ulumu ddiini genda obisome ku mwana oyo omuto kubanga Allah tugambye ne bannabbi ba Allah baayagala basomese bakitaabwe baba bakitaabwe babakoppeko babayigeko basobole okubeera nga batambuza obulamu obw'ensi Allah yayula irimu wakad yudriku al-adina min al-ma la yudriku al-a'la omuntu owawansi asobola okutuuka ku kumanya okwekiko ekyawaggulu owawansi owawaggulu kyatamanyi nga gwe omulaba misikini wawansi oba ekintu kyonyoma nga kyawansi naye kifuuka ekyebbeeyi ow'ebbeeyi kyatalina kikyentegeeza mukyo bimaana bannabbi ba Allah oba osobola okubeera gwe omuwalimu eyo gy'oli omwana omuto ng'alina byamanyi gwe byotamanyi beera wampisa omuwuliriza oba ogenda omusomeko oba omukkirize byakugamba singa abanga byagamba birinako adilla ekyo tukijja ku giso ya nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalamu yeewera okutemaatema ekinyonyi kye bayita hudhud oba effulungu alghaibu fajaa bikhabari oluvannyuma effulungu lyali lya wansi nnyo tebereza ekinyonyi
oli yali nabbi wa Allah ate muntu naye yatwala obuvunaanyizibwa nakkiriza ekinyonyi kye bye kimugambye era n'akiyigako kyajja ne kimugamba hattu bima lam tuhitu bihi nze nyina Allah kyandaze gwe kyotannaba kutegeera oba kyotannaba kulaba n'agamba wajiituka min saba'in binaba'in yakin nze gwolaba essaawa eno nva saba'i ate n'amawulire ate nga matuufu genyinako okumanya n'agenda maaso n'amunyumiza agamba ojaluto nsanze omukyala n'ekibiina kye bavuunama nga bavuunamira atali Allah subhanahu wa ta'ala bavuunamira enjuba bavuunamira ebitonde atali Allah jalla wa ala. Ekinyonyi kyayigiriza Sulaimaani nemugamba nfunye irimu n'okumanyisibwa gwe kootamanyi laba Sulaimaani wakkiriza awulize ekinyonyi akijjeko irimu nawe ekyo naawe akola ddawa omuwalimu omusajja omukulu oba omukulembeze oba oliddawa osobola okuyiga ku mwana omuto osobola okuyiga ku muntu owa wansi. Sulaimaani yayiga ku kinyonyi n'akakasa bye kimugambye gwe ffe tetwagala kuyiga ku betusinga myaka. Sayidina ekyafayo kya Sayidina Adamu alayhi salatu wassalam ina taallama al-insan omwana Adamu omuntu yasoma min al-ghurab ekyafayo mukimanyi agamba fabaatha Allahu al-ghuraba yab'ath fil ardh nekigenda ghurab oba kinnamuŋŋoona nekitandika okutakula ettaka n'agamba liyuwalihi kaifa yuwali sawata akhi abaana ba Adamu omuwe yatta munne nga tamanyina wakumuziika naye Allah yasindika kinnamuŋŋoona omwana Adamu n'asoma ku kinnamuŋŋoona butya wasobola okusima n'ateekawo mu ttaka omuntu munne n'amuziika. Yayogera n'agamba kala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab ye yalemereddwa okukola nga nnamuŋŋoona we yakola nekimulaga butya wekisobola okuziika omuntu n'olwensonga eyo kyafa ekyo kinene kigazi si kyetugendereddemu kubanga sikigaziyiza naye nkubulya nti omwana wa Adamu baali babiri omu natta munne ye mufu yasooka okutta munne olw'efitina naye we yamujja mu dduniya nga tamanyi bw'agenda kumuziika. Allah n'asindika ekinyonyi kinnamuŋŋoona ne kimulaga ne kisima ne kitta kinne waakyo ne kikikwata ne kiziika mu ttaka n'asoma ku kinyonyi. N'olw'ensonga eyo gwe Sheikh omuwalimu osobola okusoma ku muntu yenna yenna gwosinga obukulu gwosinga emyaka. Ensonga eyokubiri tugambye al ilmu yarfa'u al qadaru al muta'allim walau kana kalba. Omuntu Allah gwawadde okumanya amusitulwa amadala ne weebambwa. Mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku mbwa embwa enjigirize wetugiyigiriza okuyiga negenda neyiga ekintu neetakiruma naye nekireeta ngaekikutte tukikozesa oba tukirya eba kiba kya halaali ng'embwa entendeke. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yagamba yasalunaka madha uhilla lahu qul ihilla lakum at-tayyibatu nagamba wama alimtum min al-jawarih mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullahu naga fakulu mimma amsakna alaykum mu suratul maida aya Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul maida bimaana etukkiriza embwa oba ekisolo kye bayigiriza okuyigga oba ekisolo genda ne kiyigga ekintu nga baakitendeka kyekikutte kiba halaali tusobola okukirya nga kikireese muleeta nga baagitendeka. Kati okumanya kwasitula ebitonde byonna n'olwensonga oyo nammwe bamusitame mwongere okuwa abamanyi ebitiibwa naye abamanyi tebajja bbawa bitiibwa nga mmwe temwewa bitiibwa mwekka na mwekka. Abawali buli muntu ddayo osome ku wakusinga tuddeyo tusome ku baana abato tuddeyo tusome ku batusinga wadde muto nga amanyi Qur'ani nga gwe togimanyi genda ogimusomeko akuguse mu hadisi togimanyi genda amanyi tajuwidi amanyi akamul Qur'ani genda omusomeko. Ebyo byonna bya mu mpisa kugwa omuntu akola daawa. Ensonga endala al-amru birrujuu ila ahli al-ilmi Allah subhanahu wa ta'ala okumanya situwamu abawalimu abakola daawa twetagisa okuba ab'empisa. Allah yalagira arrujuu ila ahli al-ilmi ekiba kiganye mu nsi yonna 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 oba mu bulamu bwaffe baddeyo babuuze mu abamanyi. Kati kyannaku nnyo okubuuza ngaeggwa atalina mpisa. Allah yagamba fasal ahla dhikri in kuntum la ta'lamun oba temuyina ebyo bye mutategedde mugende mubuuze abo Allah byeyawa okumanya. Yagamba fakullu fanni lahu rijalu alladhina ta'allamu wa takhassasu idha alada shay'an buli kyoyagala Allah ayina byeyawa aba specializing mu bintu ebyenjawulo. Ono mubazzi ono mufumbi ono mutimbi buli muntu ayina kye specializingamu. N'agamba idha arada shay oba oyagala fasal ahla dhikri buuza abo abalina kye bamanyi ku ekyo. Naye ono kye tugenderamu fasal ahla dhikri Allah ebitwemedde mu bulamu obw'edduniya mu mateeka g'eddiini tuddeyo tubuuze ba ulul ilmu Allah byeyawa ilmu.
Chobalanga Allah yagamba mu Qur'ani ayi naga ya ayu alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Ekigambo ekyo fassala ne bakimanya gamba ulul amri fi hadhihi al-aya bil ulama bimana al ulama abala ne bakifassala bil umara. Nyaba kyabakiraga nti Allah kyategeza ulul ilm yagamba al ulama. Abala ne bakifassala bil umara. N'olwensonga eyo kibanga Allah obulamu bw'eddunya bwonna bunage mba muyina kye mutategedde ekibasobedde muddeeyo eri bawulama. Kati bawulama kyetaagisa okubeera ab'empisa naddala nga bakola omulimu gwa ddaawa, kubanga Allah abajuliza buli ekiganye kyonna bakomewo bammwe. Kyova bulanga ilmu baharun la sa'ila lahu. Teri muntu ayina ilimu aga nti anze kati ilimu gye nnyina emmala oba nze kati ilimu gye nnyina ndi wa kitalo nnyo. Allah yagamba ma utitu min ilmi illa qalila. Kitono nnyo gwe kyolaba yeeyita omumanyi nnyo akaafuwaza banno ajja banno mu Busiraamu alowooza nti Obusiraamu bonna bonna gw'omanya yagamba ma utitu min alilmi illa qalila. Oyinako nubudha katono nnyo, oyinako katono nnyo. Kyamumpisa okutegeera nti wadde ndi alimu ndi muwalimu naye ilimu ya Allah ninako katono nnyo. Oleke kulowooza nti ilimu yonna erina Obusiraamu ng'obumanyi. Kyemuva mulaba era al izdiyadu fil ilmi matlub. Okusaba Allah atongere ilimu kyatteeka. Allah yagamba wakul rabbi zidni ilma, wakul rabbi zidni ilma. Mulowooza tulina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusabe Allah kutongera ilimu. Mu byekitiibwa Allah byonna byagamba wa allamaka ma lam takun ta'lamun wa kana fadlullahi alayka azima. Mu byekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamuwa ilmu. N'olwensonga eyo kyabbeeyi kyamumpisa okwongera okunoonya okumanya, kubanga Allah yagamba fawqa kulli dhi ilmin alim. Buli waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi. N'olwensonga eyo baganda bange ab'ekitiibwa nga bulijjo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naddala fe abawalimu badduati abakola emirimu gy'Obusiraamu twongere okubeera ab'empisa nga tukola ddaawa ku kusoma kwabo abatupe tusinga emyaka naye nga balina kye bamanyi, okubeera nga tuwa abantu abatusingako okumanya ekitiibwa, okunoonya ilimu buli wamu wonna. Tujja kusobola okubeera nga tubeera abantu ab'empisa naddala musaawe kino ekya ilimu oba musaawe kino ekyokukola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola abantu okubazza eri Allah. Nga bulijjo sijja kusingakaawo saba Allah subhanahu wa ta'ala takumira mpeera abakuume era tusinkanye omulundi ogundirako insha Allah. Musigale nga mwakumidde ku Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر محمد